Munnayuganda omulala afiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia Kitalo. Songa ate abaana ba President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi bagudde mu bintu. Tukwanirizako ku Newspark channel asooka olaikinge mukwano nga tetunagenda mu maaso leka obubaka bwawo mu comment section ate era subscribinge ku YouTube channel yaffe erigwe atanaba kuba nti okikola. Tutandise n'amawulire gannaku. Waliwo munnayuganda omulala bambi afudde era ono nga afiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Enamba y'abaana bannayuganda abafiira mu ggwanga lino yo egenda yeeyongera buli lukya wadde nga gavumenti yali yavaayo n'esuubizanga bwegenda okukola ku nsonga zino wabula ndowooza tewannabaawo kituukibwako. Afudde abadde ayitibwa Nakaweesi SHALOM era ng'onafiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia nga bwe tukutegeezezzaako era nga yagira mu kampani eyitibwa BECKHAM. Bwe bitono bwe biri n'olwekyo amanyi famire ya Nakaweesi SHALOM munange osobola okubategeezaako nti omwana waabwe oba ow'oluganda lwabwe bambi afiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Amawulire si malungi katwongera okuba nti nno tusaasirako famire abaviiriddwako omuntu waabwe ono ate era ne twongera okubira gavumenti omulanga okuba nti neekola ku nsonga z'Abannayuganda abali mu Saudi Arabia kubanga omuwendo gw'abo abafa gugenda gweyongera buli lukya. Omuwala oyo mulaba afudde munnange tubeera naye mu rumu emu alwadde okuva ku lwokubiri mpaka essaawa eno afudde tumufulumiza wabweru twakubidde banesimu mpaka essaawa eno maji abo be abo be babosi waffe abalaba be bayimiridde ewala. Eyo nga tuvuddeyo munnange abaana aba President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi bongedde okugwa mu bintu. Kino nno kiddiridde okuba nti no maama waabwe yagenze n'abagulira emijoozi era ng'emijoozi gino gya Manchester United. Wabula ng'ekyenjawulo ekyabadde ku mijoozi gino mukwano kubanga abantu abasinga emijoozi gino mugirina naye munnange emijoozi gino nga bw'ogiraba gyabadde giteereddwa wako omukono gwa David BECKHAM. Fena David BECKHAM tumumanyi naddala abawagizi b'emipiira bwekityo no mukwano bwekiri ate ng'ekyenjawulo ekiriwo David BECKHAM yakoze video munnange mwe yakonedde ku mannya g'abaana ba Bobi Wine okuli Solomon Kampala Kyagulanyi kw'ossa ne SHALOM Namagembe era nga mu video eno yavuddeyo n'ategeezanga ssaawa yonna we bajja okubeera nti nno basisinkana oba ssaawa yonna we bajja okuba nti basisinkana. Bwe bityo no bwe biri nabyo katubikuwe obeere nti nno obifuna bulungi. Guys, no picking, okay? Yes, mama. Close properly. Yes, close properly. Close. Okay, guys. Open your eyes. Open. SHALOM, open your eyes. So, we have shots here. Don't stand up. Sit down. We have shots here.
Solomon, that's yours. Pick it. Signature is this. Shalom, this is yours. Pick it. Signature is this. Okay, guys. I need you. Shalom, go and sit there where Solomon is. Right. And he sent you a message. Can you see? Can we see? He sent you a message. What's the message? Hi Shalom, hi Solomon, it's David here, so I'm just on set working at the moment, trying to keep warm. But John has told me all about you both, and I just wanted to send you a message because I also know that you're huge Manchester United fans, so I hope I get to meet you at some point. Take care, and I'll see you soon. Keywords. I hope I get to see you someday. See you soon. Hi Shalom, hi Solomon, it's David here, so I'm just on set working at the moment, trying to keep warm. David BECKHAM But just John has sent told my me shirt. all about you both, Don't call and me, I just don't wanted to text me, send you a message. delete my number. Nage, block me even. I hope I get to meet you at some point. Take care, and I'll see you soon. Eyo nga tuvuddeyo yo kkooti enkulu mu Kampala evuddeyo n'eyisa ekiragiro ekikwata munnamateeka Male Mabilizi Kiwanuka asibibwe okumala emyaka 18. Nsonga ki? Ono nno avunaanibwa okuba nti no yanyoomoola ekiragiro kya kkooti ekyokusasula obukadde 3. Eyo nga tuvuddeyo katugendeko ew'omukozi wa NBS TV ono nno nga mujjukira bulungi amawulire twagabawa eyakwatibwa ku katambi ng'alina omukyala omufumbo. You can't see the bed sheets. Madam, come. You see, we are doing what the Lord tells us to do. Sorry. You come and sit here, I will forgive you. Sit here with her. You tell your wife to come and you sit. You come. Because what does it tell us? Is this the bed where you played sex from? Yes or no? Is this the bed where you played sex from? Yes. I am sorry. Is this the bed where you played sex from? Yes. Twice. Yes, I'm sorry. Okay. Please forgive us. You can punish me, but just know even if you punish me, I'll regret what I did. You don't deserve that. Your regret I don't want. Munnango n'avuddeyo n'abaako by'atangaza ku nsonga zino zonna. Katumukuwe. Igwe mbade. Nensirika. Mati mutumanyira abantu biki. Mbade nebuza nti ki omukazi wange kiki bla 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 bla. Nensirika samudamu. Namugamba kigambo kimu, okay, I'm sorry, mbade simanyi nti yegwe baawe. Nalemerako nakubira aba DP sawo navaawo nakubira not DPC osiwa entinda koze kyenakola nga kyamukubira wali wabbali obusunga buli nenkubira omukyala mugamba nono baawo ali wano nagamba what olima mugamba ali wano nagamba okay mudakiika emu nga bali babategeeza boda neyingirawo ne bayingira emotoka ya ne mugamba kamba vuge tugende ku police ate tojja givuga leka njamba ku ate nga tema kye bayina yali ndowooza yabaseetiiza aba already mukwano gwabwe ndowooza nga baayo n'akantu bakole ki mpola awe ne bayingira emotoka ne bampushinga kati abasimbula wati omukazi yajjadduka nakuwa kumwe nakona ku motoka wati omusajja n'abagamba oyo muleke tujja bisotinga wa ewaka omukazi n'agamba where are you taking my friend n'atabuka police namugamba let her also come in. Yeah, nitugenda ku police nitugenda ne bekalakasa nagenda ne baddeyo ne bakola statement ne waggulu ne osibichi nga ndi wali nsirise najja kati kolabe mukolabe you know mumanyira maya ayogeza sente buli kimu simanya mwe I will put in my money to do what nimugamba wayogera I think okitegere nisirika obadde mulabi mulungi obale kwekumira ku News Park channel tewalala kuba nti no likinga tewalabira kuba nti no leka obaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma ate erigwe atanaba kuba nti no subscribinga mukwano kikole kati ate eronyige n'akade ka notification babeere nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire wona wesinza okuba nti no twaba oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda tumanyi nti no mu ggwanga lya Uganda tuyinamu abalabi baffe ate ne wabweru eggwanga twagala
okubeera nga namwe tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo.